Alright, nyongera okwebaza gwe omulungi ali ku Ken Media ne Kaddu Mukasa Simon Peter nga gino emikutu giriwo okubanga gikuweereza munaye ensonga ez'emikolo nga tuyigamuko ate nga tusanyuka kyetuyita edutainment. You get information nga ate onyumirwa n'ekirala nga ate osoma. So information gye tuleeta erimu ebintu bisatu: esomesa, erimu okunyumirwa, ate erimu okuyiga. N'olwekyo beera ng'osubscribinga, ng'olikinga, nga tosharinga. Ndino Mwami Kaddu Mukasa Simon Peter olunaku olwaleero kubanga ate tukutuusaako show y'emikolo olunaku olwaleero. Jjukira nti nno tugenda kumanya Mwami Kaddu Mukasa kusoomozebwa ki kwayisemu mu mikolo, biki byatayinza kwerabira mu mikolo, bizibu ki byasiŋŋaanye, kiki ekyo ekyamutiisa ennyo mu mukolo. Ogenda kubanga mwattu weerolera ng'era olabirako ddala ddala. Subscribinga, likinga, ate osharinge. Tusange Mengo opposite Kisache Primary School wetuli awo tukola photography, videography, balina business mwera tukuguleyo social media platforms tuziddukanya ate n'ofuna abantu ab'enjawulo ba clients abatali mu kitundu kyo, abali abasobola okubanga bali bweru banga bali ku kyalo kirala nnyo nine bakulaba olw'omutimbagano. Nsaba Mwami Kaddu Mukasa agenda kubanga kweyanjulirako mu kaseera kano kennyini. Kakati nno Mwami Kaddu Mukasa agenda tunyumiza okusoomozebwa kwafunye mu mikolo. Abogezi basanga okusoomozebwa kungi nnyo ne ba service providers abalala. Naye olunaku olwaleero Mwami Kaddu Mukasa ffe tulidde empango okuba nti tumuyina ate atuttotolere okusoomozebwa kwazze ng'asiŋŋaana mu mikolo. Mwami Kaddu Mukasa tusanyuse tukulaba si mukolo Ken nange nsanyuse nnyo okusanga ebbanga ddene ekituufu naye emirimu gibeera mingi. Ate emirimu gibeera mingi n'okusoomozebwa kw'enso kuno nakwo kubeerako. Abatulaba eyo erinnya nze Kaddu Mukasa Simon Peter nga ndi mulungamya wa mikolo. Lwaki weyita omulungamya w'emikolo? Kansooke nkusalemu katono. Lwaki ndi mulungamya wa mikolo? Omulungamya w'emikolo y'omuntu anyumiza abantu emboozi eriko ekiddako nga mulimu ebyamakulu, mulimu n'ebyo ebiyigiriza n'ebisomesa. Wabula ate omwogezi ye waddembe okwogerera w'asanze. Asobola okwogera ng'ali mu lwali lwe, asobola okwogera ng'ali mu kkubo, asobola okwogera mu budde okuziika, asobola okwogera mu mukolo gwonna naye nga ye ayogera bwogezi nga teyeyambisizza kulonda bigambo by'akozesa. Oba bamuwulira oba tebamuwulira, ye yeeyogerera bibye. Naye nze omulungamya nsomesa ne nnambika ate nempa abantu ekiddako ku ekyo ekibeera kimpeereddwa okwogerwako. Okugeza nga ndi mu mikolo egy'ennono n'obuwangwa naddala okwanjula nti nsobola okutwala essaawa eziwera 3 ng'omulungamya bakuwuliriza buwuliriza bikuvaamu nga towadde mukisa mulala kwogera oba kuyingira mu kwogerako. Yensonga lwaki nkuganze ndi mulungamya. Aliko kikoze kagendere kuba nange mbadde nsirisi weewaawo nga mpuliriza. Yesewo kakati gwe omulabi omulungi olina omukolo, oyagala events plan, oyagala mwogezi, oyagala aba photographer. In fact events planning byonna tuba tubimala. Naye kakati gwe omwogezi faayo nnyo, wuliriza, yiga, laba. Omwami ono agenze n'akugamba ye mulungamya, akuwadde enjawulo y'omwogezi n'omulungamya. Twakugamba ekyana eno ogenda kubanga oyiga ate ogenda kubanga ofuna ebipya. Omanyi okubeera awantu nga olina ekikuwongebwako weewaawo toyinza kuva mu maka ngaago. Kituufu. N'olwekyo Mwami Kaddu osobola okweyogera. Yesebo kati wobadde oyogera ombuuzizza nti nasanga ddi akaseera akazibu nga ndi mu mikolo. Mukulu Ken nze nga Kaddu Mukasa Simon Peter kati ngenda myaka 21 nga nnuŋŋamya emikolo. Wemba nga ngenda myaka 21 nga nnuŋŋamya emikolo, ebirungi mbirabiddemu, okusoomoozebwa nkulabiddemu, n'ebizibu mbirabiddemu. Naye waliwo akadde ke nasanga ne kansukkako. Akadde ke nasanga ako Mukulu Ken twali tugenze ku buweereza
era nali ngenze kulungamya mikolo nga ngenze Luweero. Twali tutuuka bwe tuti ku mulyango nga tugenda okuyingira, mulungamya munnange n'aŋŋamba sooka oyimirireko awo. Neŋŋamba oba waliwo buzibu ki? N'aŋŋamba jjangu, nga sinakwogera kigambo na kimu. N'aŋŋamba Kaddu Mukasa, tuli wano ne taata wa waka abadde mulwadde era nga omuwala akola omukolo guno nga taata we akyali mulamu naye akutuse. Tuli ku mulyango, abako bali ku mulyango, twetise ekiggula luggi, buli muntu ali iga, abaana ab'embuutu bali mu kuzikuba kutwaniriza kuyingira. Mulungamya munnange aŋŋamba nti nnyinimu akoze eki? Afudde. Kati nga ku kyalo tebannategeera mbeera ki? Mu mukolo mwennyini nnyinimu mwe yakutukira. Mutuuka muti? Kati yasooka okufuna obubaka yali mulungamya olw'ensonga waliwo omukulu mu famire eyagenda okulaba ku mulwadde n'asanga akutuse, gwe yasooka kye yakola ekyamagezi gwe yasooka okubuulira. Kati n'oli ne gamwesiba nange nga ndi ku mulyango nga tewali kyakkola. Kye nakola mu bwangu nga tetukyalina kye tuyimiriza, wabula nagamba nti Katonda okuteekateeka kwaffe naye okutuukiriza kwa Katonda. Nagamba munnange, mulungamya munnange nti kuno kwe kutuukiriza kwa Katonda, wabula tetukanga bantu. Kye nakola amangu ne mugaa tugende, bano abali ku layini basigale nga bayimiridde awo katono, mbagambe waliwo ebyensonga bye tugenda okumaliriza mu nnyumba, tugende tumuzinge. Bwe tumala okumuzinga tusibewo ekisenge, ffe tukola omukolo. Omukolo we guggwa okukaaba kubeewo. Era munnange kye yakola, ng'oli musajja, munnange kye yakola ng'akigula, nga tugenda nga tuzinga omukadde. Bwe twamala okumuzinga, ekirungi yali muyonje essaawa zonna. Twazinga buzinzi, bwe twazinga ne tukwata ekisenge ne tukizibawo. Kati ninyo omuntu bw'aba ng'afudde mu maka ng'ate waliwo omukolo ogw'essanyu, mbadde manyi we gukoma. Waliwo ebintu nkugambye, akaseera akazibu ke nali nsanze ng'okusalawo kuzibu, ng'okusalawo mbireke, ng'okusalawo tubitwale mu maaso nga bizibu, nga omugole we tumugamba osobola okutta abantu abawera awo bangi, wabula ng'olina kusalawo mu nsalawo ya kisajja kikulu. Era oli we yakutuka bw'ati, ne tumuzinga ne tugamba ensonga twazirimu basatu. Omwami omu kwegamba ng'omwami oyo yali musajja mukulu ng'azaalibwa mu maka ago, nze ne mulungamya munnange ekisenge ne bakiteekako kufulu, n'abagamba temutawaanya taata awummudde, tumusibiddeyo baleme muleekaanya n'abaana okubaakuba ekisenge. Munnange sijja kukulimba, ne basibako kufulu ne tujja ku layini n'ennyingiza abako ne tukola omukolo ne guvaamu ng'omugole tamanyi. Naye kye twakola ekyenjawulo, kubanga ensisi twagirinamu ffe ng'ababiri, twayanguya, twatema ebintu ebimu. Bwe twamaliriza okukola omukolo, zagenda okuwera ssaawa 10, kubanga ku buko twatuukayo ssaawa 6 Luweero, ekyalo n'amaka nkyesigaliza. Bwe twakola omukolo ne tugukola sipiidi ne guggwa, zagenda okuwera ssaawa 10 ng'omukolo tugumaliriza. Mwami Kaddu, iwanjisebo kubuuzaamu katono. Omuntu ono waba yali wa waka, kijja kitya okuba nti ate omugole omukyala tatemanyaako kigenda mu maaso? Nanti kati kubanga ne mu mikolo emirala egyalina okubaawo mu kwanjula, omukadde ono yalina ogibaamu. Kati mukulu Kenny taata yali mukosefu ddala, era obukosefu obuli mu kkoma. Era nga wonoogamba nti katugende tukwate ku mutima akyali mulamu, tugende tukwate akyassa akyali bulungi. Kati n'embeera y'okuwumba nga assizza omukka ogw'enkomerero, ebirowoozo ebyo tebaabirina. Era taata oyo mu mukolo muno waliwo omusigire agenda okutuula mu ntebe ye, nga kyateekeddwa dde oba mulamu oba mufu,
nga omukolo ng'aliwa atudde mu ntebe ye kubanga taata ng'amaze omwaka mulamba nga mukosefu oli n'agamba kaakole omukolo gukole kiguggwe kati nno omukolo we twagumaliriza omukolo gwanyuma gwali mulungi nnyo omukolo we twagumaliriza obulungi bwe tuti ne ŋŋamba munnange tobika nga tukyaliwo tulinde tutambuleko olugendo lwa kilomita nga 1.2 olyoka okabatemi era wekyali ne tutambulako olugendo lwa kilomita 1.2 oli ye amanyi we yakwata abantu be n'abategeeza naffe kikyandikoleddwa kityo lwaki tebandibisenga omanyi bino ebintu tuli mu kuyiga ate tugezaako naffe okuleeta ebintu ebipya eri abantu babitegeera abatabimanyi lwaki kyandibadde kyavunaanyizibwa okubika nga mwabako musoose kugenda mu mbeera y'obuntu bulamu obutakanga nnyo bantu nabba kuba ntiisa nnene era bwe baatubikira mu kkubo nti gye tuva waliyo kino na kino na kino ekyamazima bano ne beekanga nnyo nange ne mbayambirako mu kyekango ne kitambulira wamu obutaleeta kukanga ekyokubiri nti ekintu ekyo kyali kibaddewo nga buli service provider yenna asasuddwa nga buli service provider yenna aleese ebintu bye ku site bikole abaluŋŋamya okwata ab'ebyuma nga omanyi omukolo gwonna gukubeera gukola ki guliwo mwami Keni yagala akkiriza obagaana okusaasira n'okusonyiyibwa kubeerawo wabula ekikulu kya byonna afunye amawulire gano gwe gasookeddeko ali atya asobola okuwanirira ensonga osobola okuweereza mu mbeera yonna enzibu kati okwo ke kaseera ke nali nsanze akazibu mu mikolo era ko kansigalako ne kaakati ku mutima kakyandiko obulundi gwo oba obudde obwowuliramu amawulire wawulira otya ng'omu nsaatya nnyo olw'ensonga mu bulamu bwaffe obw'ensi twali tufiiriddwako ku bantu baffe betusinga okwagala ennyo twafiirwako ku bamaama twafiirwako bataata baffe ng'omukwano ogwo kwegamba n'owanga asobola okufa ekyokubiri oli yali afudde mu mutima gwange nali simumanyi kwegamba saayambala nsisi olw'ensonga nali simumanyi kyokka nga olwedde ensisi yali yampitaayitamu dda nga nina obugumu n'obuvumu era y'ensonga lwaki nayamba mu nsonga eyo akalala akaseera akazibu kennasanga akaseera akazibu nno kegamba kano kakusobera kansukkako mukulu Keni omuntu yajja nampa omulimu we yajja okumpa omulimu nansasula sente zonna ze nali njagala yazikuwa nga simubanja wadde ne siringi ebibiri nga ye yammanja nze okuteeka mu nkola ki omulimu nenzija nga mubanja nti njagala kujjako mu lukiiko njagala kujjako mu nkiiko nnuŋŋamye nnambike obuvunanyizibwa nangamba mwami Kaddu Mukasa enkiiko jja kujja tofaayo paaka ku lunaku olusembayo nga client anemesezza okujja mu lukiiko naye ng'enkola gy'akolamu tosobola kugamba nti olemereddwa kwega buli w'omugamba nti nzija luno afuna kyateekawo buli ky'omugamba nzija wano afuna kyateekawo olunaku lw'omukolo lutuuka kyekikugira mu bwongo mu biseera bino mugamba njala kujja takukkiriza saakyambala nnyo ku bwongo kubanga nkimanyi bulungi abantu babeera bize ekyokubiri omuntu eyanfuna amazima amatuufu nga mmanyi nga sitya ku mutima gwange nti ayinza okukola ekinswaza oba ekinkanga ekyasinga okuneewuunyisa ku lunaku nga tugenda nkya twali tugenda Jjinja nangamba nti mwami Kaddu nti oba wandisuze neeno tusobole okuteekateeka obulungi nemuga tewali kinsuza wo jja kukeera ku makya nva ewange nzije tukeere tukole omukolo nemuga neoba njagala saawa 10 jja kutuuka inze baklayant bange kyebatasobola kunneekwasaamu kyekikwatagana ku budde obudde bwonjagalamu bwentuuka bwonjagaleemu nwana okulaba nga ntuuka before saawa gyonjagalamu okulaba nga ntuuka lwaki saagala kumalako client mirembe nkujjira nkwata ekkubo nsisinkana omusajja
omusajja namusanga Nansana yaŋŋamba ntuuka essaawa emu tugenda Jinja natuuka 12 ne tugenda namusanga Nansana bwe namusanga Nansana omwami oli yali munnaffe nga akyatandika bulamu ng'apangisa nga sijja kukulimba nga tumubuuza ebintu bye tugenda nabyo biriwa nga ŋŋamba ebintu twabisasula Jinja soda ente buli kimu embuzi twabisasula Jinja tugenda bitikka butisi kuki ku mmotoka n'abantu betugenda osinga okugenda nabo bali mu Jinja abalala bali mu Nakawa wabula eno tugenda vaayo abantu baki batono nga ŋŋamba kale sirina mutawaana sijja kukulimba ngaddirawo waliwo awakawa abantu balinga 15 nga baga mujja kutuula mu mmotoka endala nze ŋŋenda na mwogezi wange nga tutuula mu mmotoka emmotoka twagituulamu abantu aba nga mulimu driver we y'omugole nange kennyini wabula kye nalaba mu mmotoka mwalimu amakanzu kubanga emmotoka yali ya super custom nga nene bulungi mwalimu engoye mwalimu n'amakanzu munnange sijja kukulimba era sijja kukukisa nga tutuula mu mmotoka nga bano abali ewaka batuwa n'essaala etusiibula nga tugisaba omwana mulenzi yakola ekintu nkyakyewuunya era nkubulira akaseera ak'okusoomoozebwa nga tutuuka ku Northern omwana abaali batugoberera yeetoolola Northern emirundi egiwera nga 40 ne mubuuza oli ku ki naŋŋamba ojja kimanya ne mugamba oli ku ki naŋŋamba ojja kimanya sijja kukulimba we yalaba bali nga babuze n'akwata ekkubo eridde e Kampala ne bapaakinga awantu naye ku Northern twetoolola emirundi 40 ekyali mpyawo bakagikola ebuzaabuza we twatuuka amasimu ge nga ŋŋamba kansooka enzijeko essimu nkunnyonnyole nga mubuuza kiki nga mwami Kaddu nze njagala nkubuulire ndi musajja munaku ndi musajja mwavu emikwano gyange gyonna gye mbadde mu bulamu bwange teginnyambye natuuza miitingi nenfuna ssente era ssente nzifunye sigenda kukola mukolo n'omuwala simulina era sibeerangako naye wabula kye ŋŋenda okukola kiri ekintu kimu mwami Kaddu Mukasa ŋŋenda kugula poloti ŋŋenda nakuzimba